Ku bugazi bw'ayiika 84 ng'abatuuze basoba mu 10 e Buwaya mu tawuni kanso y'e Kasanje be bakoseddwa oluvannyuma lwa kampuni ya Prime Housing Estate okuyisaamu greda ng'esenda amakubo. Okusinziira ku batuuze, nayini kampuni ya Prime Housing Estate yatandiikiriza mpola okusala ku bibanja byabwe ne beekubira enduulu mu ofiisi y'omukiisa wa Pulezidenti Entebbe Haji Nurunju Kimbabaali n'ayimiriza byonna ebyali bigenda mu maaso ku ttaka lino. Kyokka waayita mbale ne batandika okusenda ebintu byabwe n'okufuna obubaka obubatiisatiisa. Ekkubo lino we tuyimiridde lizibiddwa bwe liti lye twayitangamu twalisangawo era ne poliisi yalisangawo. Ziri ennyumba nga 8 ogateko n'ebitundu emabega wali abantu bangi nnyo bonna babadde bakozesa luguudo luno. Tusobola okugumiikiriza omubbi atubba ate ffe tumulinde paka lwalifuna obudde obutukolaki obutulaba. Ffe tuyina kukola kaweefube kulaba nti no tusuuza omubbi kyatukolaki. Olwaleero abakungu okuva mu minisitule y'eby'ettaka nga bakulembeddwamu Beeka Bayingano batuuse ku ttaka lino okumanya obuzibu bwe buva n'okuwuliriza okwemulugunya kw'abatuuze. Wano bwewa okuddawo wonna waddiriisa kuba nagulawo n'endagaano zirina. Sirina kintu na kimu kyenjagala kwabo okulekanga bazze ne bambuuza. Mu lukiiko olutabiddwamu abatuuze, omubaka wa Pulezidenti Entebbe Haji Nurunju Kimbabaali agambye nti bakizudde nti abatuuze bakola endagaano n'abagambibwa okubagobaganya wabula oluvannyuma ne beekyusa. Nze ngamba nti era muwulidde komisona agambye nti omuntu eyakola endagaano eteekebwe mu nkola, naye abantu tusanze ng'abantu abamu nga bakola endagaano ate bali mu kwefuula ekireeteddwa abantu okutawaana. Omukwanaganya w'emirimu mu kampuni gye balumiriza okubasengula eya Prime Housing Estate ategeerekeseko erya Lutta agambye nti alina endagaano z'abatuuze nga bakkiriza okumuguza ku bimu ku bibanja byabwe wabula mwetegefu okuteesa nabo. Kwali kusooka kukwatagana n'abatuuze ne tugenda mu miitingi nimba wa saveya nze n'okubawo saaliwo. LC1 yangamba mwayagala abantu 3 abava ku komiti ye batambule n'abasaveya n'abatuuze nga buli omu bakola ki bamupima. Naali sisobola kuteesa na kabogoza ne tugenda mu ndagaano nga simanyi ekibanja bwe tenkana. Meaning kino ekyokugamba nti ekibanja kye kikyapimwa kikyamu. Omubaka w'ekitundu kino mu Parliament Charles Matovu agambye nti kaweefube gwagenda okutandikako wakusomesa batuuze ku bwannannyini bw'ettaka n'ebibanja okumalawo enkaayana zino. Tutandike emisomo ebyo gireeta mu bitundu byaffe abantu baffe baleme kunyigirizibwa n'okugobebwa ku ttaka. Bayambibwe waakiri mu kufuna ebyapa n'obwannannyini awo we baba balina obusenga. Beeka Bayingano akiikiridde kaminsona okuva mu minisitule y'eby'ettaka agambye nti bakizudde nti vulugu mungi eyeetobese mu nsonga zino naye nga kivudde ku butamanya mateeka ag'ow'ettaka n'ebibanja. Naye n'abantu okukola ebintu nga tebeebuuzizza abantu bali mu kitundu na kwebuuza ku bintu by'ettaka. Buli omu akkiriza munne nti amwetaaga. Okusalawo nti nno baddemu batuule bagologonye ensonga zaabwe batambule bulungi nga tewaliwo okukola ki. Ategeezezza nti bagenda kuddamu okuyita olukiiko okwogerezegana n'abatuuze basobole okutuuka ku nzikiriziganya. Olaba Gambuuze wano ku BBS